Atenderezebwa gulumisibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepo ne ababweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo ebutakkanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza okusaba bisuule muguluka weyongere n'obulamu bwo obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abagalwa, olwaleero mbadde nsaba kubeera nga njogera ku nsonga eza Lubaale wa Sooka ne misoso gye gy'ayitamu okusinziira ku ffe n'okubeera nga mbaluŋŋamyamukko kubanga mbadde nnyina essaala gye nsaba eri Mukama waffe Kabaka Bulamu ne Maama nga nsaba abaviireyo abazzukulu baabwe oba baganda bange bonna okwetooloola Ssengeno na Ttimba naddala abo abakyalina obuwanga nga obw'Abaganda obanga obugattaganya awamu emyoyo basobole okubeera nga babaviirayo bawe ennambiko ezo ezatandikwa ezaali ez'entandikwa oba ze tuyita eza Sooka. Bangi muzze muwulira ekigambo Sooka. Abagalwa, mu luggya lwa jjajjange tuwezezza kati emyaka 7. Emyaka 7 bukyanga bakulu bavaayo kubeera nga batuluŋŋamya era mu kutuluŋŋamya ebyo byensobodde okubeera nga njiga ebitonotono byensaba nange nsharingeko wamu naawe naddala eri abo Lubaale basobodde okubeera nga yeeviirayo. Necessary kiyinza okubeera nga mu luggya lw'ewaffe empewo enkulu ye Kabaka Bulamu naye ate musobola okubeera ne mpewo endala oba jjajjaffe Lubanga nga ye mpewo enkulu mu luggya lw'ewammwe, so kino si kikwate nga newankubadde nannyini mpewo ye Kabaka Bulamu naye ate nga mu luggya lw'ewammwe empewo enkulu eyinza okubeera empewo endala. Abagalwa, mu kino waliwo kubamu ku bagoberezi baffe abali emukutula ndowooza mutukula abasobodde okubeera nga Kabaka Bulamu ndowooza ye empewo ekulembere waabwe yasobodde okubeera nga avaayo. So nensalawo ne ŋŋamba kangaba ne mukko n'emisoso gye muyina okubeera nga mutegeera eri abo bajjajja be baviiriddeyo kubanga naffe baatuviirayo era nga nkisabira eri mwenna musobole okubeera nga mutegeera Lubaale wa Sooka yaani era atambula atya. Lubaale wa Sooka aggulwa akawompo bake tuyita okulasa akawompo alasibwa muzimu. Owulira? Olina okubeera nga atuulwako empewo mu kaseera ako empewo embereberye ekulembedde Lubaale gulina kubeera muzimu. Kati omuzimu we gumala then abalala basobola okuddako. Naye wookeera ku makya n'obeera nga musamba gwe gusoose oba jjembe lye lisoose manya nti wakyaliwo ekitali kituufu mu mpewo ze wammwe. Olina akawompo kayina kulasibwa muzimu. Then awo omusamba omukulu ne gugoberera. Okitegeera?
Mukubeera nga otambuza ensonga zino eza sooka oyina kugoberera nnambiko za misambwa oba za Lubaale weewammwe yekka. Toyina kubeera nga ogoberera simanyi misomo, simanyi nawuliriza mulongo, simanyi nawuliriza ani ng'agamba kino ne bwe kiti. Omwagalwa buli kintu kyonna oyina kugoberera Lubaale wo, kubanga Lubaale ayawukana, kubanga mayengo. Gano amateeka wonna agagoberera ne ge ngenda okubeera nga nkugamba ogenda kubeera ng'obeera muwanguzi. Buli kintu kyonna kyabeera akugamba ky'olina okubeera ng'ogoberera. Okitegera? Ne waabeera ng'akutumye nti genda ongulire ekintu kino era kwata emmwanyi 9 omukoowoolo oyo musajja mukulu oba maama oba ani yenna abeera akutumye, omukoowoola akulembere akulage ekintu kye kyayagala okugula kiri luddawa, era akukulembere akutuuse waayagala, naddala oyo abeera atuulwako mugende naye temumuleka mabega, kubanga yabeera atuddeko oba yeebeera entebe y'abakulu. So yabeera alina okukulembera mu ddemeezi lyammwe ery'okunoonya ebintu byabwe. Abalage ewuwa, kubanga waliwo abantu abamu abatunda ebintu nga tebiriiko maanyi g'abakulu abaabirasa oba abaabikola. So okwewala okubeera ng'oyonoona obuuma bwo mu bintu bye batakulagiridde teweegeziwaza. Jjukira Lubaale magezi. Lubaale tebamutendeka, tebakulimba. Lubaale magezi. Totegerera Lubaale leka akutegerere. Newe kibeera nga omaze okubeera nga omaze okugula ebintu bye, komawe ewaka oba wonna waakugambye nti nno mututeeke wano mwanjulire ekyo kye mubeera mukoze eki, musooke buli kintu kyonna kye mubeera nga muleese muyina okiyisaako ebbombo n'olweza, then mumukyanjulire ye kennyini akiwange. Mu nkola eno eya sooka ebeera eyamba ddala okubeera nga muwona abafere. Ffe nga tetunaakubeera nga tuviirwayo, naffe twasooka kubbibwa. Okitegera? Naye mwegayirira abakulu weebeera nga muviiriddeyo, era ngenda kubeera nga mbalaga nkola ki ze musobola okubeera nga mwegayirirayo nammwe abakulu babaviireyo. Okitegera? So buli kintu kyonna abakulu kye babeera bakutumye kinaazeeko ebbombo n'olweza, then obayite okibakwase bakiwange bo bennyini, bakyewangire, oba mukama waffe jjajja muwanga akiwange. Empewo yonna babeera bo balaba, temulowooza nti nno twali tubaddeko ffekka, buli kimu babeera bakiraba. So koowola empewo yo kennyini yeewangira ebintu byayo, olengera nti nno owonye bali abagenda okubeera nga ate akusabye ez'obuwanzi, ate nga n'ez'obuwanzi oluusi ng'oyinza n'okusanga nga nabyakolera si bituufu. So goberera Lubaalewo. Togoberera nti nno nawulira ku musomo guno bw'ati nti bakola bwe bati ne bwe bati. Nedda, buli kimu weebuuze, teweegeziwaza mu Lubaale. Lubaale wabeera akutumye ku lusozi togoberera abo b'osanze ku nsozi, naye goberera nnambiko ze. Wabeera akugambye nti genda wano ne bwe bati ne bwe bati, okole kino ne bwe kiti, tokkiriza abo b'osanze ku lusozi kubeera nga bakuyisa mu nsonga. Nedda, oba bayagala buuma bubawe, bagambe anti mwagala buuma buubwo, nze ngenda kubeera nga neekola ki, jjajja wange agenda kubeera nga mpisa mu nsonga. Kubanga oluusi mugenda mu bintu
bye muyina okubeera nga babayisaamu naye nga jjajjaawo si kye yeetaaga. Okitegera? So goberera jjajjaawo yekka kyakugamba. Togoberera abo b'osanze mu nsozi, togoberera b'osanze simanyiwa, togoberera simanyi genda otule mu mbiri nedda. Ebyo byonna bya bulimba. Lubaale atambuzibwa ewaka, atambulizibwa buli wantu wonna kubanga si ye gwamutegeerera. Waliwo abamu ababagamba simanyi tojja kusobola kuggusa nsonga simanyi nga togenze mu mbiri. Eyo byonna byammwe balya mmere. Simanyi mugenze kutendeka Lubaale, ate otendeka otya amagezi ate ge weetaaga. Ye gwe Katonda akuzibwa, ekitegeeza Lubaale akutuddemu yakuzibwa ati akuzibwa mulongo we. Jjajja Mukasa akutuddemu ayina naye omulongo we atudde ku nsi ey'omusanvu. Nga ke kakulenga ak'omusanvu ke bayita ndi ke katuddemu omwenda ogulabirira omwenda ogukutuddemu. Okitegera? Goberera ennambiko z'abakulu. Togoberera gwe kyoyagala. Mu kirala kye nkusaba onootinge mu Lubaale ono wa Sooka ayagala obuyonjo. W'olaba ng'ebintu by'abakulu bikaddiye oba ekkanzu ye gikyuse oba ekifundikwa kikaddiye oba kiyulise kikyuse, tokkiriza kubeera ate nga olinda kimale kusesembuka. Kyusa. Ayagala embuga ye nga nnyonjo. Ayagala buli kintu kyonna naddala atuulibwako buli wantu wonna w'alaga alina okumwanjulira era ne batambula bonna si kumala gasaatuuka busaatuusi. Eri abo bonna entebe yaabwe. Ngenda mu kibuga mukoowoole akole ki? Sigamba nti abadde takola ki naye akutendeka kubeera wa buvunaanyizibwa. Okitegeera mu Lubaale munnange oba SSENKULU oba abeera atuuliddwako ensonga eno. So nsaba mujje amagezi gammwe mu Lubaale. Lubaale yeetegerera. Okitegeera? So eri abo bonna abatannabeera nga muyaayana nga muyina omutima omumalirivu okusobola okubeera nga mutambuza ensonga z'abajjajjammwe naye nga musobeddwa ewaka ne mu kibira ku lw'obubbi obuli mu basawo. Omwagalwa nkusaba noonya essaala ya SSENKULU NYANZI nagiteeka ku YouTube, giwandiike wansi, tandika okubeera nga ogisaba, osabe ekisa ky'abakulu kisobole okubeera nga kikkeerera oluggya lw'abajjajja abo. Obeera ng'olina omutima omumalirivu era ng'olina n'oyo asobola okubeera ng'akukwasizaako, tekitegeeza nti nno atuulwako nti ateekamu obuuma yagenda okubeera nga asobola okubeera nga Lubaale yateekateeka omu nga yagenda okubeera nga afasiteetinga, naye w'obeera okola Lubaale oyo kola ku lwa buli kinnoomu. Gwe entebe oba SSENKULU agenda okubeera nga alondebwa, njagala okimanye nti ogenda kuyita mu kaseera ak'okwebaka wansi ku lwa emizimu gy'oluggya lwammwe gyonna. Ekitegeeza nti manya nti ogenda kukiika ebiro ebiwerako, naye ekoko nno ojja kubeera ng'oluŋŋamizibwa bajjajjaabo, bajja kubeera nga bakubuulira oweewaayo okubeera ng'obonaabona ku lw'emizimu gyonna, ate nga naawe oyinamu emizimu ogutali gumu, gibeera mingi mu 10. Kateebereza ekika ekituddemu omutwalo gumu ogw'abantu
oba ogw'emyoyo nga buli mwoyo guyina emizimu 100 oba 2 mubeera n'emizimu mimeka gibeera miyitirivu. So weewaayo kubeera nga obonaabona ku lwabo bonna, ku lw'abajjajjaabo bonna, emizimu eyo gyonna egitaakola nsonga emabega yonna, olina okubeera n'obumalirivu obwo, okubeera ng'oyita mu kaseera k'abakulu kye babeera bonna bagambye, olina okubeera ng'obeera mumalirivu, okubeera nga okiyitamu. We bakugamba ebiro bigweyo byebake ng'engeri we bakugambye, tewaliwo kyamukeeka abaagalwa. Oyo gwe bayita Lubaale wa Sooka, si Lubaale oyo gwe basimanyi abatende bikinedda. Mutuule waka ajja ukasa mufuna ekisa ne musobola okubeera nga abaviiriddeyo, mutuule mukole eyo kyonna kyabeera abagambye. Okitegera? So essaala eyo ey'essenkulu Nyanzi yaweebwa Kabaka bulamu okusobola okubeera nga abo bonna abagisaba abaviirayo, naye togenda kubeera ng'ogisaba ayagala ogikwate mu mutwe, ekitegeeza nti twala akadde giwandiike wansi otandike okubeera ng'ogifolowinga, naye mu kugifolowinga then ojja kutuuka akadde ng'ekutte mu mutwe. Mu kukwata mu mutwe ennambiko yaayo alabe ng'ogikutte mu mutwe, then mu kisa kye tomanya ajja kuviirayo naawe. Okitegeera omwagalwa? Ekirala Lubaale wa Sooka kyenjize mu ye, bamaama batuula ku omukyala owa Ssenkulu oba omulonde. Bannaalongo bonna ab'ekika batuula ku maama oyo abeera alondeddwa oba mukyala wa Ssenkulu, atabeera oyo nga sigwa yalondera, gumiikiriza bajja kukuleetera omutuufu agenda okutuulako ensonga z'ekika. Abeera mukyala wa Ssenkulu, abeera wa kika kirala. Then era balondawo n'omulala gwe tambulira ku nnambiko zaabwe, si gwe kwegeziwaza nti nno muyina okubeera ne bwoti ne bwoti. Leero bugajja abeerawo fine, naye era alondebwa luvannyuma. N'omuyambi we naye abeerawo ayamba ku Ssenkulu. Naye byonna byawukana, leka Lubaale ye kennyini akuluŋŋamye mu biro ebyo ebituufu, ajja kubeera nga akutegeeza ki ekyokkola, naani gw'aba alonze. Okitegeera omwagalwa? Toteekamu magezi go mu Lubaale wa Sooka. Yonna gy'oba olaze gy'abeera akuweerezza, tokola ebyo bw'osanzeeyo nziramu, naye kola ebyo byakugambye okubeera ng'okola oveewo, kubanga gwe gubeera omutendera gw'abeera akoze eki, gw'abeera akusindiseeko. Ensonga gye njagala okubeera nga njogerako endala y'ey'okukiika. Ku Sunday batusomesezza oba eggulo batusomesezza engeri abalubaale gye tulina okubeera nga tukiikamu. Bakama baffe babeera nga bakuwadde omwenda, okubeera nga weebaka omwenda, baatugambye nti olunaku lutandika oba olina okubeera nga essaawa 3 zikusanga nga otandise okubeera nga okiise. Olunaku luggwako ku ssaawa 6 ez'ekiro, awo oba obaze olunaku lumu. Kati okuva ku ssaawa 6 okudda ssaawa 11 w'olina okuviirawo, olina okuvaawo ng'emmambya tennaba kusala. Obeera okoze ennaku 2 paka ssaawa 6 ezaki
ez'olunaku olwo kitegeeza nti olunaku luno lw'otandise ssaawa 6 ez'ekiro then okutandika ssaawa 6 eziddako paka 6 ez'ekiro lwe lunaku olwokubiri oba mukitegeera ekitegeeza nti omwenda guba guwera era ku Sande kubanga ku Sande kwennyini ku ssaawa 6 obeera owezezza ennaku obeera owezezza ebiro 8 then okutandika essaawa 6 okudda waggulu okitegeera paka ssaawa 11 obeera okoze ekiro ekirala pozi obeera oyagadde era osobola okwebaka maybe paka ssaawa 6 naye nga kino ekiro ekyokuva ssaawa 6 paka ssaawa 11 kiba kikola olunaku olulamba bwe batyo webabala ebiro byabwe okujjako mpozi nga akugambye nti ne kino kyebake paka ssaawa 6 okitegeera so tubadde tubala ebiro nze nange kennyini mbadde mbala ebiro mu ngeri enkyamu nga si yentuufu bakama baffe gye babalamu ebiro so ssaawa 3 zitusange wansi ssaawa 11 ez'okumakya olina okubeera nga ovuddewo n'okwata emmwanyi ezo ze wasabiddeko ng'ogenda kwebaka z'oba otadde emitwetwe then n'ozikola ki n'ozisabirako ze wasabiddeko n'oweebaza omulimu gwe bakukozeemu then n'ozisuula wabweru kitegeera ekirala waliwo ebintu ebimu by'olina okubeera ng'otegeera ekisooka mu Lubaale ewa Sooka akutemera empenda okuviira ddala ku ntandikwa oba nga woowulira nti kusooka ofuna kye tuyita obusinziiro bw'emizimu n'obusinziiro obwa amayembe wamu n'emisange naye obusinziiro buno bwawukana okuviira ddala ku jjajjaawo Omuganda obusinziiro bw'emizimu njagala mbutemeeteme wammanga naye omanye nti nno w'otabeera Muganda oyinza okubeera ng'olwaleero omanyi nti wazaalibwa nga oli Muganda naye jjajjaawo nga ye amanye ensibuko oyo leka ye kyabeera akugambye ky'obeera ogoberera so items zino zisobola okwawukanamukko naye enjawukana eyinza kubeera ntono mukko so obusinziiro bw'emizimu kati kanjogere ng'Omuganda naye obeera oli Munyarwanda obeera oli Munyankole naawe oyina obufaanagana mukko nga buno naye bwawukana mu bintu ebimu oba ebirala so jjajjaawo y'ayina okubeera ng'akutegeeza biki ebyokwongeramu obusinziiro bw'omuzimu era buwangibwa muzimu si mulya mmere bintu ki bye weetaaga okubeera nga okola obusinziiro bw'omuzimu weetaaga ekibbo mu kibbe ekyo kirina okubeera mu kati njogera ng'Omuganda kirina okubeeramu olubugo weetaaga ebbombo n'olweza kitegeera bino si bikugamba obikole naye nkutangaaza okusobola okubeera nga otegeera gwe by'oyina biri bitya osobola okubeera nga okoowoola abakulu we ovunname osobola okubeera nga oyambibwa ne babeera nga bajja basobole okubeera nga baddamu baluke bupya ddaani okubeera nga tutambulira mu nzikiza so ekibbo olubugo ebbombo n'olweza kitegeera weetaaga amatembe 9 ensimbi engezi 9 omulamula
ekiyita abava ekiyita abali ewala. Weetaaga empaji y'omuzimu. Kitegera? Empaji y'omuzimu. Nakugambye awanga era ekibba ekyo alina kubeera muzimu. Yawanga ekibba ekyo. Si mulya mmere, si musawo. Okitegera? Soka tugenda ku buwangiro obw'emisange n'amayembe. Ekibbo eky'emisange n'amayembe kubanga ngenda kubawaako just sample ya ntandikwa zino bbiri. Ekibbo ky'emisambwa oba ky'emisange n'amayembe weetaaga ekibbo, weetaaga ebbombo n'olweza. Weetaaga amatembeera 9, weetaaga ensimbi engezi 9 omulamula, weetaaga endege ezitudde mu mibiri giri gye nabasomesezzaako egikola Lubaale akutuddemu. Omubiri ogusooka gwe guno ogwa Ssekiriba kya ttaka. Weetaaga endege ya bulamu. Kitegera? Weetaaga endege ya bulamu nga yeekola omubiri gwa Ssekiriba kya ttaka. Weetaaga endege ya Mukasa nga yeekola omubiri ogw'empulira gwe tuyita emotional body. Guli gwe tusoose baguyita etheric body mu Luzungu. Weetaaga endege eya Musoke ogukola omubiri ogw'ebirowoozo. Kitegera? Enkuŋŋaaniro by'ebirowoozo byonna gwe bayita omubiri gwa Musoke. Weetaaga endege ya Kiwanuka ekola omubiri oba kwe tuyita omwoyo omutukuvu, egattaganya amaanyi g'omwoyo omutukuvu oba gwe tuyita omwoyo atudde mu kitundutundu eky'omuliro. Then ne weetaaga n'enkuti. Ekyo kibbo kya misange n'amayembe. Okitegera? So ebyo byonna mbyogedde ofumiitirize gwe ky'oyina kiri kitya. Oba bakusibira kassemufu ne bakuteekera mu kibbo obeere nga amazima abo abakola ki baasiba emikisa gyammwe gyonna ne bateeka ssemufu golowooza oyina businziro bw'okola ki bw'ogenda n'ofukamiramu. Ekirala kye mulina okunootinga ku Lubaale wa Sooka, amafumu ge waakujja ku mafumu amatono akuzza ku mafumu amanene ag'ekyuma. Okitegera? Muyina okwegeziwaza ng'abasawo nga mugamba simanyi amafumu amanene, simanyi galina kubeera mu nsozi biki. Muganda wange nkugambye togoberera mulya mmere yenna ne waabeera nze okuggyako Lubaalewo. Lubaale kyatagambye tokiteekawo, gwe teekawo ekyo kyabeera gambye. Towuliriza misomo simanyi nawuliriza ono agamba simanyi tolina kuteekawo fumu lino mu nju kubanga kabaka talina kubeera wamu mu njuyo. Kabaka omubereberye atudde mu mubiri gwo. Gwe mubiri gwo guno kibiri kino kyekikola obwakabaka obusooka bubereberye. Gwe mubiri gwo
kati ogamba otya ntabeera mu njuyo enkwata embi eya Lubaale okubeera nga mwegeziwaza n'okuteekamu amagezi gammwe kye kibaleetedde obuzibu naye singa mutambulira ku nnambiko z'abeera abagambye nga ne mutambulira ku simanyi musomesa simanyi ani simanyi ebyo by'owuliriza abaagalwa mugenda kutuuka ku ki ku buwanguzi njogera abo eri abo Lubaale baaviiriddeyo mubeere beegendereza temugoberera musomesa yenna temugoberera muntu yenna gwe muwuliriza simanyi ku YouTube muri free wuliriza amagezi naye Lubaale ayawukana ayawukanya mu nzija ayawukana mu mpya so goberera jjajjaawo si kibi kubeera ng'ofuna amagezi naye era ky'obeera ofunye buuzaako ku jjajjaawo mubuuze kino kituufu kibuuza omutima gwo kino kituufu yensonga lwaki mbagamba newe gibeera misomo gyange tomala gagoberera buuza kino ekintu kino kiri bumu wamu n'omutima gwange wekitabeera kireke kiryoke okubeera nga oyina enjawukana mu ntegeera n'omulala kiryoke temukola lutalo basamize n'abalala Lubaale si kikwate nti simanyi bantendeka simanyi kirina kukolebwa bwekiti n'okola Lubaale weewammwe ow'embogo ate n'omukola kye kimu n'ow'emmamba nedda so abo bonna ababeera baviiriddwayo mukwatireko ku bannammwe naye ate era mubakwatireko nga mukozesa amaanyi g'abajjajjammwe paka nabo we banaaviirwayo ate basobole okubeera nga nabo beetengerera nabo bakwate ku balala bwekityo kye kijja okubeera nga kiyamba okuzza ekitangaala n'okukomyawo Lubaale owa Sooka mu bujjuvu so ebintu ebisinga obungi mu Lubaale wa Sooka tebifaanagana na mbuga nnyingi nnyo z'ogenzeemu nsaba okkirize so obeera ng'ogenda kompeyalinga Lubaale oba ebintu by'olabye mu masaba abalala n'oyo akuluŋŋamizibwa bajjajjaabo bireke genda bakubbe wakugamba teeka ekintu kyange olina okukiteeka si ggwe kwegeziwaza tasalirwa musaayi mu kintu kyonna totegerera Lubaale era manya nti Lubaale kwagala toteeka kutya mu Lubaale ate naawe Ssenkulu oba atuuliddwako manya nti boofuga nabo myoyo mwenkanankana wadde otuddeko obuyinza naye buli omu muwe ekitiibwa kye osobola okubeera omukulembeze naye nga mbukulembeze nga naawe okulembera nabo bakuwa ekitiibwa nga naawe obawa ekitiibwa kyabwe ekitudde mu myaka gyabwe n'ettuluba ly'emyoyo gyabwe kubanga ffenna tuli baana mu maaso ga Lubaale Lubaale tasosola okitegera so byebimu ebyo byenkusaba obeere nga ogoberera eyo yenna akedde ku makya n'ayimusaayo bajjajjaabe ne bavaayo ne bagamba nti katuzze okukola ensonga oba owonye toddanga mu mbuga yonna ndala yonna okuggyako nga yakulagidde nti nkutwala eno ogenda kukolayo kino ne bwekiti naye waabeera ng'avuddeyo n'akuviirayo oyina kugoberera nnambiko zo zokka togenda gy'atakusindise togenda mu mbuga gy'atakusindise togoberera misomo gy'abo ababuzaabuza kubanga Lubaale si yeggwa alina omutegeerera abo bowuliriza ku YouTube oba ku message si yeggwa si be balina okubeera nga bamutegeerera Lubaale tebamusomesa Lubaale magezi ge twajja okubeera nga tofuna kati osomesa otya ate ekintu ekirina okubeera ate nga kikuwa amagezi osobola okubeera ng'ova ku mutendero gwa wansi ate okudda ku mitendero egya waggulu weewaawo ekirala nga nkomekkereza mbajjukiza lockdown egenda kubaawo
simanyi mu kabanga ki naye mu mwaka guno. So kijja omanyi kinyaga bitono naye nsaba oleme kutya weebeera ezze eriwo ku lw'obulungi bwaffe. Eyasooka yali ya lockdown ey'ekizikiza okusobola okubeera nga bateeka essasi mu mibiri gy'abantu, naye eddako egenda kubeera for exposure. Ekitegeeza nti nno beera mukakkamu, tobeera na kutya, beera kitangaala, kwatirira ekitangaala eri abo bonna abagenda okubeera nga bagwa mu fiya ey'ebyo byonna ebigenda okubeera nga biragibwa eri ensi. Wanirira pirayo essabo lye ery'ekitangaala eryo lyonna lye twakola era lyogenda okubeera ng'okuloba abo bonna abatandika okukola amasabo gaabwe eg'ekitangaala. Mu kiseera ekyo olina okubeera nga weetaagisibwa nnyo nnyini ddala. Topapa kubeera nga ogenda simanyi kupuliitinga nedda. Oyina kuddamu oyo yekka abeera akubuuzizza ekibuuzo, si kugenda kulandukira ku simanyi bba wange waabeera takkiriza muleke lugendo lwe. Goberera mutima gwo, naye ayina kugoberera mutima gwe. Kyatakubuuziza tokimuddiza mu kaseera ako. Wuliriza mutima gwo. Era saba bajjajjaabo mbwa amayembe amazadde era amalungi, emisango emizadde emirungi, emizimu emizadde era emirungi, abalongo abatonde n'abawunde n'abazaale bakwetoolole mu kaseera ako, kubanga kagenda kubeera nga si kaseera kangu eri ensi. Okubeera nga mutegeera kiki ekibadde kifuga ku sseŋŋendo eno, kiki ekibadde kifuga ze muyita gavumenti zammwe. N'ekirala, lockdown eno egenda kubeerawo kuba containinga n'okusafeguardinga nga we bakwata abo bonna ababadde mu charge z'ensi nga bakola mu ngeri ey'ekizikiza. So si buvunaanyizibwa abo kubeera nga okwata oba kugenda ku street, nedda obwo buvunaanyizibwa bw'abo abaakwasibwa obuvunaanyizibwa gye bali aba alliance bagenda kukola omulimu gwabwe. Ekikulu weebuuze, nsigadde ku sseŋŋendo eno oba ŋŋenda okuyawuluzibwa we kunaatuuka naagenda ku sseŋŋendo, naasigala ku sseŋŋendo nkadde. Omulimu guli mundaayo. Ngamaliriza, enkyukakyuka gy'oyagala etandikira mundaayo. So kyoka weekyuse mu kukyuka, then woogenda okukyusa ensi. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka, abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.